Sisobola kuddayo ekyo nkizeemu agambe gye nakola ki omanyi bagamba akadde nyuma kakola ki era byekasizzaako mubalabyeko kino okusalawo kwange tekudipendinze okunjagala gye nnali oba obutanjagala gye nakola ki gye nnali kuno kwabadde kulaba mazima na kulaba kituufu kuba nange ndi Munnayuganda ebigenda mu maaso mu ggwanga mbimanyi era mbiraba era netegerera bulungi nnyo era nga nze Munnayuganda kinkakatako okutunulira ensonga z'eggwanga lyange n'okulaba nina kubeera ku ludda ki olutuufu. Concert yes kibuuzo ekyo ndowooza bangi badde bakyebuuza kuba nkiraba nnyo ne ku mitimbagano abantu bakinsaba bakimbuuza nnyo ekyo kirungi era mbeebaza Bannayuganda okuba nti munsaba concert ekyo nno kiraga akabonero ak'okunjagaliza naye bye munjagaliza okundaba nga nkola ki nga nkola otegedde naye nze nga nze ku ludda lwange eno mbadde sinatunulira nsonga eyo eya concert sinaba gitunuulira yes abagisaba ne posters nzira abazikoze naye ekyo nze nja kukyebaza Katonda nti kyo kirungi Katonda yeebale era obudde buna butuusa obutuufu kuba ndi muyimbi nina okukola concert ku muyimbi bitambula wamu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja gabanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ngompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngo lye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752871515. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resettlement battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Erics Ugo. Zubeda Zakuba, don't push me to the wall or you will see the others. Zubeda can't talk to her. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, VBK, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023, Victoria Hall, okuyingira emitwalo 10, emmeeza milioni 3, emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Bwe ntandika okugamba okuba nti mbamenyeramu sikyotegeeza mbabuuzizzaako ndowooza Bannayuganda bonna abali mu Uganda ne mu nsi z'ebweru nga bwe mukimanyi nti ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa November kwali okuggulawo ekitebe kya National Unity Platform mu butongole ekya NUP wansi w'obukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'olw'ensonga eyo negatta ku Bannayuganda bonna okwebaza ekibiina kya NUP olw'ejjinja eryo oba nkiyite ntya like milestone achievement oba olw'ekkula lyetuuseeko mu kaseera ako akampi lwakuba nti essaawa eno kati nkitwala nti lyetutuuseeko because that's where I belong. Otegedde lyetukoze eki lyetutuuseeko omukolo ogwo nange mu butongole omukulembeze ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yannyaniriza ku ludda lw'abantu okusalawo kwange
tekwali kinyumo obunyumo oba tekyali nti kintu kyali awo nti oba kyakaseera nedda, naye yali process okusalawo, era mwalimu ebintu bingi nnyo, byali bingi nnyo, oba n'okusanga oluusi oba okweyaliikirira obulabe bwabo abali mu buyinza. Oluvannyuma lw'ebyo byonna byempiseemu emyaka gyonna egiyise, nandigambye nti oba mbizannye nti oba nga mbizannyiraawo wakati ni balance oba how can I say, nti oba nandibadde neutral, naye nedda. Nenzijukira ebigambo by'omwami Desmond Tutu byayogera. Yagamba nti nno bw'osigala wakati, omanyi neutral si yabeera kiya nampa wengwa aba neutral abeera nga oba kale kyonna kyosobola muyita. Bwe nsigala nga ndi neutral mu mbeera y'obutali bwenkanya oba mu kaseera ak'obutali bwenkanya, mba nsazeewo oludda olw'oyo anyigiriza. Nenyongerako nti enjovu bw'erinnya ku kakira k'emmese, bw'eba erinnya kakira k'emmese, n'osigala ng'ogamba nti nze ndi neutral, emmese tejja kusiima bwa neutral bwo. Kitegeeza bulungi ekyo. Neebaza omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform olw'okunnyaniriza eyo gye mbironginga, kyeki mu Lugundi gyengwa, tusobola okukozesa gyengwa. Obulamu bwange bwakomyewo era ndi mu ssanyu n'okwesiima n'okweyagala. Neebaka bulungi obudde bw'ekiro, omukwano ogw'ekimmemmette gwenfunye okuva olunaku lwe nayanirizibwa buto mu nsi, omukwano ogwo mungi nnyo. Nyongera okwebaza bannayuganda bonna olw'okunnyaniriza n'essanyu eringi ennyo buli wamu. Nze ng'omuyimbi wamu n'emikisa gy'abantu oba n'okusiima kw'abantu, music career yange, omulimu gwange ogw'okuyimba, omulimu gwokka gwe mmanyi okukola gwakomyewo era gutambula. Mwebale nnyo buli omu akoze kyakola oba akola kyakola ku music wange, okuwagira music wange okuba nti music wa Big I agenda maaso. Mu bumpimpi nja kuba mbafulumiza ennyimba mu bumpimpi, era obutasukka wiiki eno ngenda kuba oluyimba olupya mu lulindirire, era nga mbasaba mubeere nga mugenda maaso n'okutunulira ennyimba zange empya n'enkadde
era nga muli mu kikola Bannayuganda mwenna essaawa eno nti ennyimba zange zonna enkadde kati zaafuuse empya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne nteekako omukono Mayanja Ibrahim Big Eye, CEO. Abeera ani oyo? Senkulu ow'ekibiina kya Big Music Entertainment Uganda. Ogamba wonyigiriza nnyo ennyindo bagireeta omusaayi era obudde bwonna ojja kukyuka osale gambe ennyindo yo baginyigiriza omusaayi. Ekibuuzo kyange ekyokubiri, bino byonna obikola okusuubira ogenda kunyimbayo ku nnyimba ezikwata ku bantu okugyako zino za husband material naye oyimbeyo ennyimba z'ebyobufuzi. Okay. Ekibuuzo ekisembayo suubireyo konsati abantu bonna principal kasita yagambye mutadde budde bonna tulinde okulanga freedom city oba lugogo freedom city. Mbiddemu kati? Okay. Ekibuuzo ekisoose agambye nti napostinga neŋŋamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Naye ndowooza sijjukira ŋŋanze kupostinga gundi bw'etyo nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo. Maybe nga oba post oba ojjukira ndala ate sitegedde otegeeza nnyindo ki. Sitegedde ky'otegeeza nti nnyindo nga ani anyigiriza kyentegeeza otegedde. Kino okusalawo kwange tekudipendinze okunjagala gye nnali oba obutanjagala gye nakola ki gye nnali. Kuno kwabadde kulaba mazima na kulaba kituufu. Kuba nange ndi Munnayuganda ebigenda mu maaso mu ggwanga mbimanyi era mbiraba era neetegerera bulungi nnyo. Era nga nze Munnayuganda kinkakatako okutunuulira ensonga z'eggwanga lyange n'okulaba nina kubeera ku ludda ki olutuufu. Kibuuzo ekyokubiri kyabadde okay. Ennyimba za struggle ndowooza nazitandika dda. Nina oluyimba baluyita Uganda olemwa. Nga bwe nakugambye nti this decision has been a build up. It hasn't been a one day decision. Nti aka nedda otegedde. Ate decision bw'eba etutte akabanga nga build up. That is how strong it is. Otegedde, it determines obuzito bwaki bwayo. So ennyimba genda olabe ku YouTube wali oluyimba baluyita Uganda olemwa. Era lulimu obubaka obwo. Buli Munnayuganda bwe yeetaaga okukola ki? Okuwulira n'abo abakwatibwako ensonga eziri mu ki? Mu luyimba olwo. Era kati bweyogerera ku TikTok lwatandise okutrendinga. Nenza neyanzeeke. Ekibuuzo ekirala concert. Yes, kibuuzo ekyo ndowooza bangi badde bakyebuuza kuba nkiraba nnyo ne ku mitimbagano abantu bakinsaba bakimbuuza nnyo. Ekyo kirungi era mbeebaza Bannayuganda okuba nti munsaba concert. Ekyo nno kiraga akabonero ak'okunjagaliza naye bye munjagaliza okundaba nga nkola ki? Nga nkola otegedde. Naye nze nganze ku ludda lwange eno mbadde sinatunuulira nsonga eyo eya concert. Sinaba gitunuulira. Yes, abagisaba ne posters nzira bazikoze. Naye ekyo nze nja kukyebaza Katonda nti kyo kirungi. Katonda yeebale. Era obudde buna butuusa obutuufu. Kuba ndi muyimbi nina okukola concert. Concert ku muyimbi bitambula wamu. Omuyimbi ne concert. So kiri around naye for now sinaakukola ki? Kukitunuulira. Naye abakisaba mwebale nnyo era naye tujja kutuukayo. Mamase. Esebo.
oyagala kusingira ekifaananyi eggwanga nti nowadays omuyimbi okubeera successful n'asigalawo ng'asitange nga yeetaga political party okubeera successful. What affected me? Asooke nkubuuze ku mbeera eyantuukako buli muntu abadde agimanyi, buli Munnayuganda. Ensonga eyo yava ku mbeera ya buki? Ya byabufuzi. Otegedde munnange? Ate nga tuli nti tuli Bannayuganda ffenna, n'omuyimbi naye muntu alina endagamuntu. Otegedde? Tekiriko nti oba oli muyimbi oba toli muyimbi. Otegedde? Tekiriko nti oli muyimbi oba toli ki? Muyimbi. Bannange politics yasalyawo ebintu byonna ebigenda maaso muki? Mu ggwanga. Politics yasalawo oba mufuna copyright oba temugifuna. Otegedde? Naye nga eyo copyright eganyibwa nnyo abayiiya. Otegedde? Bonna. So kati bw'ogamba nti politics kati n'eggwanga we lituuse tokyasobola kumwawula ku kintu kyonna. Kababeere basuubuzi, kababeere bayimbi, kuba emiwendo gy'ebintu bwe girinnya. Era politics omu akola ki? Abeeramu. Enguudo kwe tutambulira ze zitya? Ze zimu. Otegedde? Omuyimbi kwatambulira. Otegedde? Nze right now nze Saabagamba mu bannawe temubimanyi. Nze nafuna accident few weeks ago. Saabagamba nafuna accident. Naye nagifunyina ku kkubo. Naye nga bwe nkunyonnyola ensonga lwaki nafuna accident sinti emmotoka zaakoonagana. Si mmotoka ye yankoona. Okitegeera? So waliwo ebintu ebimu kati nga tutuuse tebikyayawukana. You cannot. Noza nkuzzemu taata. Okusalawo n'ova ku sayidi ya NRM n'ogenda ku sayidi ya NUP. Is it because of people's influence nti pressure y'abantu yekusindiikiriza oba gwe ku mutima gwo oyagala NUP? Damu? Okusala n'ova ku pate ya NRM n'osalawo odde ku pate ya NUP. Kyavudde ku pressure y'abantu gye bakutaddeko eri mu kuziika music career wo oba gwenga gwe kiri ku mutima nti love NUP oba ogenze okuba pressure y'abantu naye nga omutima gwo gwa NRM? Nagenzeyo lwa nsonga ezo NUP zeyimirirako. Saagenzeeyo lwa pressure naye ku lwa nsonga ezo NUP zeekola ki? Zeyimirirako. Otegedde? Nja kutegeeza nti NUP eri ku maanyi g'abantu. Nange ndi ku maanyi g'abantu. Kuba amaanyi g'abantu ge gasalawo byonna ebirina okukola ki? Okugenda mu maaso. Tewali kintu kisinga bantu ki? Maanyi. Ekyo oba olimba. Era ne bw'oba nga bataddeko embeera yonna oba ogibataddeko kifuba baba tebannayagala bwagazi. Otegedde? Yeah. Okay. Tuyanziza katufune ekibuuzo okuva wa Eddie from Baba TV. Yasebo. Singa abakulu bali gye wavudde bafuna engeri gye bakutuukirirako nga baagala oddeyo emabega osobola okukola akadde ennyuma. Then ekyokubiri weevuma okujoyininga ku NRM. Ekisooka sisobola kuddayo. Ekyo nkizzeemu. Agambe gye nakola ki? Omanyi bagamba akadde ennyuma kakola ki? Era bye kassizzaako mubalabyeko. Otegedde? Kakola ki? Kassa. Ekyokubiri ombuziza ki? Weevuma okubeera okukolaganako n'aba NRM oba okujoyininga ekibiina ekyo. Ekyo nja kukiddamu bwe nti nze bwe mba nvudde ku kintu mba saagala na kikomentingako nnyo. Olwo mba muvinze ki? Bwe ntunulayo ebirowoozo byange ate oba obizzaayo nyinza ova ate ku mulama gwe nkola ki? Gwe ndiko. So I don't want to discuss that. Kati ntunudde mu maaso. Yeah.
tweyanziza tuneyo from Galaxy wangi okugenda le Mabega ebibadde bikutukako tubadde tuliraba nti olinya ku stage bakuba ebicupa naye kino kyosaze okuba nga ojoininga NUP kyakujjawo ekyo oba kuddamu ofuna performance eziri solid ekinaddamu nekikutuukako omulundi ogwokubiri ng'ate wasaze byonna okuma mu NUP ogenda kuzaako bwekiddamu nekintuukako baddamu okuba obucupa ng'ate wasazeewo noddamu nojoininga NUP ogenda kuzaako mpozi nga bugwa abasindisi tugende ku kirala kikyo mpozi nga gwakoze eki amaanyi g'abantu togalaba nedda kino saa tukibuzeebuze ekipadde kinkubya obucupa mukimanyi tugende ku kirala kumaanyi Steve Big Eye tuze tu following abayimbi ababadde mu bine by'enjawulo by'obufuzi era wano ebiseera ebisinga we balaba nti no waliwo ekiguddewo oba ekibatuuseeko beevuma sayidi gye baliko nti nnyo era tebabeereddeewo tulabyeko Ronald Mayinja yatubuzaabuza eyo example kubanga muyimbi muno atubuzaabuza ebbanga eriwera nga wadde eno nga waddeewo naye nga bakulaga nti omukulu bambi bamwaniriza bamugamba nti ebikolwa tuli kulabira ku bikolwa byo akati ssebo endagaano wagikoze nga weeyagalidde oba bakasenkake ogamba nti no kakati 226 werituuka akasente ne bakayiwa wali ogenda kuddamu sale kakasa nti ekira nabadde nkizeemu ekyefaananyiriza bwe kityo naye era nsobola okiddamu kuba nze nkyaliwo wendi decision eno nkyogeddemu newano nga nkola ki mu gundi yange gyempadde tolowooza nti yabadde nti yakimpatiira kyekigambo ekituufu tebadde yakimpatiira nti oba yakagwirawo nti nga bw'ogiwulira amaanyi gaayo era bwe bunywevu amaanyi gekola ki gerina amaanyi gozimbisa ekisenge kaseminti koteekamu ngaoyagala okukakasa nti oteekamu kaseminti kaka jangu ojja okimenye otegedde so kati ekyo ndowooza nti tokisuubira wekijje ne muki ne mu bwongo abamanyi Big Eye mumanyi yasebo yetaata bintu bingi ebibeerawo ku bantu abasukanga NRM ng'ekibiina kyotasobola vaamu musikala n'emirembe kati nga ggwe akatengo okunyirizibwa kwonna kwonna tukimanyi bulungi okuliraana justice n'ekifaananyi kyokka kyaleese bizibu kati embeera ogenda gimanaginga tya oliwedde okusibwa okutulugunyizibwa kubanga bingi nkiwa n'amasimu gatandise bingi bijja kubuuzibwa esente zaabwe ekiwazi nazo bazeetaaga mbeera eyo nayona bo nga kubbi bakuwa banaalabira ddala baagala obisasule ogenda bimanaginga okyanga ekisookera ddala mu nsi muno Katonda yatukola ki yatukuuma era yasalawo olunaku lw'olibeerawo ne lunakola ki ne lw'olivaawo otegedde ekyokubiri sisuubira mu netteeka lyemmenye otegedde kati lwaki gwe bwe nali naawe oba gwe lwaki abo boogamba lwaki bwe nali nabo bo balaba nga kiryokke lwaki okubeera ewalala otegedde ate nga ddembe lyange okukola ki okusalawo otegedde nga ndabye ekituufu nenzira ku ki ku kituufu nina gwe nkubye nina gwe nzise nina gwe mukoze ekikyamu nedda otegedde so saagala tulowooze nti obulamu bwaffe
ate tujja kubutambuliza ku control otegedde y'abantu tujja kubeera ku bunkenke ebbanga lyonna otegedde so twesiga Katonda okitegedde His Excellency Kyagulanyi yayimba n'agamba nti ffe twasalawo kulumba naki nalo nga twesizaani Mukama Katonda okitegeera abali emulago aba accident bamaze kukyuka okufa wangi so Katonda yakola ki yasalawo otegedde teri alina buyinza kuki ku munne wadde abantu beefuula balina obuyinza ku bannaabwe teri alina buyinza kuki era His Excellency Kyagulanyi yakola ki yakiyimbako teri alina buyinza ku munne ekyantu kasa tunakiteeka mu mitima gyaffe tujja kutambula mu nsi eno mu mitima mikkakkamu tusobole n'okukola ebyo nga tulyoka tuli baki bagumu ya Lunayo ebibuuzo bibiri kimu okubewa Vicky ne wa Ibula kene Vicky Starboss Jevale kale naye gyebaleko nze Vicky okuva ku Mukutu Vicky exclusive nina ebibuuzo biringa bibiri ekisooka ogambye nti saidi y'abantu enyigirizibwa kiba kirungi notabeera nito nosalawo wawogulwa music gwogenda okutandika okulolizinga n'oyo omukadde gwe babadde bazizza abawagizibwa bakozesa ekigambo amaanyi g'abantu singa bukeera ku makya ne pati endala etali ya National Unity Platform nayo nga eyimiridde ku maanyi agaayo gegamba nti g'abantu neekuwa show ogenda ogiperformingireko awo osobola okikola webale nnyo okwogera ku maanyi g'abantu bw'otunula ku maanyi g'abantu galiwa saawa eno amanyi webale nnyo amaanyi g'abantu ekibiina ekikutte omumuli gw'amaanyi g'abantu ye National Unity Platform kati bwe nkugamba nti kati buli kyenkola kiri ku maanyi g'abaki nze kyengoberera bannange sikyazanyira ku bantu nze nategedde amaanyi g'abaki g'abantu era kigaŋŋamba kyenkola ki kyenkola otegedde Ibula semba ino ekibuuzo bampita Ibula Starboss ekibuuzo kyange kiri nti kyakutwalidde ebbanga ky'okulowooza okumanya nti nina okudda eri abantu oba nina okudda we I belong n'okugenda ku kitebe nga baggulawo ekitebe kya NUP tewafunyeemu nkenyera ogamba nti oba munnaye bayinza okulonga oba nze Mabega ennyini yabaye odiyada tewafunyeemu kwekengera kuli nti bagenda kuba bakutaataaganya oba bakulabisa mu ngeri emu oba endala nga bagezaako okulaga nti oba waliwo ekigendo oba olina kitozo bakema mu ngeri emu oba endala. Thank you so much. Nga bwe nagambye nzirayo ku kiri kyombuuziza nti kyantwalidde ebbanga ki. This has been a build up. Waliwo ekigambo ekigamba nti balabira ku bikolwa ki balabira ku bikolwa byabwe bw'oweza onfolowinga munnange saagudde obuki bugwi titutte ebbanga kati nga nyimirira n'abaki nga banneetegereza nga bandaba otegedde mubadde mula statement zange we nayimbira olwo oluyimba lwa Uganda olemwa otegedde kitutte nakya akaki akaba yes akaseera nenga omanyi omuntu tomwesigirawo osooka n'omulaba ali consistent. So I think I've been consistent with it okutuuka okuba nti bwe ndavuddeyo bwe nti buli yandabyeko nalabye nga nyaniriza buki bwaniriza babadde bangoberera nga balaba ebikolwa ki ebikolwa byange kyova olaba nti ne His Excellency Robert Kyagulanyi kyamwanguyidde okukola ki okunnyaniriza otegedde kuba naye kennyini era akugamba nti maanyi g'abaki g'abantu kati amaanyi g'abantu gamuwa amasannyalaze kati yakwata nakoleeza yakwata kagundi bwati nakuteekako naga akale somolula so yanzijako caveat
nga tumaliza tuli live kusanyuka nga bagenda switchinga basanyuka batekindoka twagala otubulire bubaka ki bwolina eri bafero artist bo abasigadde ku side eri. Okay, nenga njafuna yone masa ubaka bokwe after this bokwebaza yeah bubaka bwe nina ba eri ba artist bannange sagala mwesambe ensonga za ggwanga lyammwe muve mu kwebuzaabuza abayimbi tuli bana Uganda fenna otegedde temwefuula nti ensonga z'eggwanga lyammwe tezibakola ki tezibakwatako bana abantu bana Uganda goyinza okuba otambulira mu SC naye gyogendeyo ng'oli mu SC gyogenze okusolooza omutwalo oba emitwalo ebiri bano bana Uganda bozisoloozaamu otegedde bana Uganda abo singa banagenda amalwaliro nga mafu nga amalwaliro si malungi ne bafa ogenda kuyimbira baani otegedde so buli bwe bayikuyita buli bayisaba eddoboozi lyabwe nga balina kye bagamba tubawulirize ate tuyimire naki nabo gwe kennyini eryo ekkubo eri kututte gy'olaga okuyimba ojja kuba okomawo okooye ogwe mu kinnya ogweri ofe otegedde moloka yeefuula okole ki ofe gwe kennyini nnyini eno mu kibuga gye weekyangira mama wo bajja kutuuka eri mu kyalo gy'ali afunye emergency ekiro akubiddwa ekirwadde bamudduse mu ddwaliro eriri okumpi awo erya gavumenti nga teririimu ki ddagala era mama wajja kola ki kufa so mu nsonga z'eggwanga osooka n'ojjawo n'ekyandi muyimbi n'ogamba ndi muki muna Uganda kyekyo kitugatta waki awamu si muyimbi saani temwebuzaabuza ensonga muzimanyi esebo okay bannange njagala okutwala omukisa guno okwebaza abantu bonna babaddewo mu mbeera eno ey'enjawulo akabanga kano konna kembadde nga nsitwagolinga n'embeera byempiseemu byonna kunyigizibwa konna kwempiseemu ndowooza nze nja kugamba nti ndabika nze oba munnabitone asinze okubonaabonera mu mbeera eno okitegedde mikwano gyange mingi sinza bamenyaamenya mpozi nsobola okumenyako awo mumanyi kuba abamu tebagala kuboogerako abatubeereddewo kuba embeera badde enzibu nnyo badde sikyakola anywhere otegedde so bantu bambeereddewo mukwano gwange Spice Dana ambeereddewo Spice Dana tubadde nga twogera nnyo ngayogera nnyo nange otegedde mu bintu ebyeki ebyenjawulo tukiyalinga elot otegedde newe nafunye accident emmotoka yange neyonooneka yonna era mulaba nzidde mu mmotoka ye okitegeera so mwebazaamu naye akensusu okumbeeramu ate n'okuba nti she has tried to handle me in so many situations okitegedde ekyo kimwebaliza Spice Diana ne management ye mwebale nnyo okubeera mikwano gyange wenzijanga ndi stress emuzikakkanye mugamba kola booti ne booti otegedde osobola otegedde so it has been a process so n'abantu bangi ab'enjawulo kubasobola bamenya ne bamalayo wani naani bonna abantu bange abaninaanye tiimu yange gyenkola nayo yonna okitegedde abantu bangi ab'enjawulo mpozi neebaza n'abantu bendi nabo wano era mbalaba abandiko olamuyita Dogo City musajja wange ebbanga ddene ono ye Mark Ghetto Speaker mumanyi musajja munankyukakyuka otegedde ono ye Morgan naye ali ku kakiiko kange ali ku management omuyimbi Video Brown mujasi uli naye azze nambeereramu otegedde ekyo kiraga nti kyendiko ali wamu nange mu mbeera yonna yeah. So n'abantu bonna Nat Kid gyali oyo muyimbi mu Big Music ne Gavinati Deriki bonna abantu tukolagana nabo n'ab'enjawulo bonna besaagala kwogerako wano kuba gyemanyi mwenna mwebale nnyo ne media houses mwenna mwebale okutambulamu nange ne kyensembyayo bana Uganda mwenna amaanyi g'abantu banaye mwebale nnyo
omukwano gwe mundaga gwa maanyi gwa kimmemmette mwenna abali Uganda n'ebweru mwenna wakadaama everybody mwenna mbwebaza okubeererawo Big I appreciate the push you give me President Kyagulanyi Sinza kulekayo ne akakiiko konna okuviira ddala kuba bonna ba Lewis Lubongoya ba Nubian ba Edi Mutwe ba otegedde ba Waiswa okitegedde ya ba Waiswa ba bonna akakiiko konna okutwaliza abantu so much mpozi Sinza vaano nga sigabye namba za bookings zange because amasimu go gajja mangi nnyo bookinga ne kasita okuba kuzine namba gwogedde naye abeera yoyo oba oli mu kifo kituufu enamba za booking eziri 0704 4775 10 ayinako emu ku ziri wano agiteeke mu silence baziyinza okuvugirawo ne namba endala eri 0774 4775 10 zifaanagana eri 0704 4775 10 ya endala eri 0774 4775 10 bannange mwebale nnyo mwenna mbebaza sekino muli omukyakoze Stuart naye weebale nnyo weebalire ddala toyanza